Taasa Amakaago. Naye omukwano omutuufu ani ayinza okugumanya? Omukwano nga guweddewo mu maka, ki ekiba kirina okukolebwa? Amaka nga gatabanguse, ki ekiba kirina okuddako? Abagaana bombi baba balina okuguma? Abaffe, ki ekiba kirina okukolebwa? Mbaniriza nnyo eno yo program Taasa Amakaago nga bulijjo okugibatuusaako nze Joanne Lule. Olwaleero twagala okutunuulira omulamwa ogw'enjawulo, naye nga tetunnabagenda ku mulamwa ogwo. Njagala mbazeeyo emabega katono nnyo tulabe mwenna mujjukira ensonga za Sarah Nanziri twakolako omukyalo w'entuŋŋamo oyo ow'abaana 8 mwami we gwe yali agobye mu nju. Twamaliriza nga mbagambe nti abafumbo bano ababiri programu ya Taasa Amakaago yabayamba okujja ne batuula ku tebo bombi. Tetwasobola kufuna bifaananyi ebyo nga batudde, naye okusinziira ku information gye tusembeyo okufuna, bambi omukyala nga musanyufu nti programu yamuyamba okusobola okutuula ne mwami we ne bakkiriziganya nti kituufu omukyala oyo ekyalo takyakisobola, akkiriza amuwa ebintu bye nga muzeeyi mwenna mumujjukira bwe yali abimuwadde muzeeyi simwogerere. Era bambi ne batuula n'akkiriza nti twala ebintu byonna muzeeyi bye yakuwadde, n'asayininga ne ku mpapula. Naye ekyennaku bamulamu baganda b'omusajja ate balemesezza omukyalo ogenda okutunda ebintu bye, kuba bambi omwami yakkiriza n'okumukkiriza atunda ebintu bye, naye balamu b'omusajja abaganda b'omusajja bazzeemu ne beekobana. N'olwekyo nkubira abapoliisi y'entuŋŋamo omulanga tubeegayidde mugende ku kyalo ekyo mukwate abantu abo bave mu bulamu bwa bannaabwe, bave mu bufumbo bwa bannaabwe. Abafumbo ababiri baba nga bagala okwetemaŋŋana ate oluvannyuma ne bateeka wansi ebiso ne bagamba kale tutese ku nsonga zaffe tulabe engeri gye tuddingana. These are people with 8 kids. Kati n'otunuulira abantu oba ogambe nti abantu abo emitwe gyabwe gyakosesaga kwesa lulimi lubi, naye abantu batasobola kutegeera nti these people have 8 kids. N'omwami n'atuula ne mukyala we ne bakkiriziganya, they come to an understanding. N'otunuulira abantu kugamba you even wonder there is no even proper description for these people. Naye ne bajjira ne babayingiramu ne babakyankalanya. N'olwekyo mutuyambeko abapoliisi y'entuŋŋamo mugende mukwate abantu abo baganda b'omusajja. Kale bwewuunye bagobye n'omusajja yennyini muganda waabwe, naye bagambye bagenda mugoba ku kyalo olw'okubanga programu ya Taasa Amakaago yamuyambye okuddingana ne mukyala we. Listen to those people, honestly speaking. N'olwekyo ebyo bye biriwo ebya Sarah ne mwami we Majidu basobodde okutuula ne bakkiriziganya nti ebintu Sarah twale ebintu bye, naye era abalamu bakyabakyankalanya. Katwongere okulaba nti tulwana bwezingirire tugobe bamulamu mu famire y'abantu bano. Ebya Sarah nga biwedde, njagala te tuzeeko ensonga za Nabukera Esther. Ffenna twalabe Nabukera Esther twamututte wali ku FIDA. Abafida ne beeyama okuyingira mu nsonga ze era bamaze okuyita omwami. Enteesaganya zikyagenda mu maaso, nja kubanga mbabuulira obanga ddala ssente yazongeddeko omwami wa Nabukera oba yazongeddeko oba tannaba kuzongerako. Ebyo nno bye bya programu zaffe ziseke mabega nga 2 nabyo bwe bityo bwe biyimiridde. Kakati olwaleero njagala tutandike n'omulamwa ogw'enjawulo. Omukyalo ono musawo abadde ne mwami we bafumbirigana mu bufumbo obutukuvu, embeera eyina weetuuse n'ekyankalana. Sigenda kugimwogerera ye yennyini katubuulire embeera yabadde etya, era wano mu programu Taasa Amakaago tuyinza kubanga tumuyamba tutya. Mukadde kano nsisinkanye Maria ono ye yajja mu program Taasa Amakaago okwekubira omulanga ku ngeri gye yali ayisibwamu omwami we.
Kakati Maria katunnyonnyola ebiki bye yayitamu biki ebyabaawo ate tulabe Maria tuyinza muyamba tutya. Nyabo nsanyisa okukulaba. Nange okulaba ku Madam John. Lwaki ozze mu program Taasa Amakaago? Ekyasinze okundeeta mu program ya Taasa Amaka nga nfunyemu obuvuyo naddala mu kkooti okuba nti siyambiddwa. Ensonga ze natwalayo nali ntuteyo kulopa mwami wange engeri gyantulugunyamu mu maka. Naye ate kati ssaawa zino beesibye ku baana bange nti abaana batuuse okuba nzijjako ennaku 8 omulamuzi n'asalawo nti abaana bange wadde mukazi mujja nti nzikirize mujja wangalera abaana bange nga batasobodde kutta bbaawe talina kyayinza kukola ki baana bange. Kwe kujja ne neekubirako omulanga gye muli bwe natuuka ne ngenda mu kkooti. Kkooti yasooka neesala bulungi neetuyita ne tutuula ng'abafumbo ne batubuuza kiki ekitutawaanya. Ne mbagamba nti omwami ono yava mu maka nga 2011 waliwo ensonga ezatutabula. Nsobola obyogera nti waliwo ensonga ezatutabula n'aba mu bbanga natandika okubanga mukambwe nga ntulugunya nga nkuba. Kati ensonga ezo nga zeekwasa ku bya bufumbo nga tukyagenda mu maaso na nsonga za bufumbo ng'omwami n'omukyala. Naye nga kekyava nti nazuula nti omwami wange yafuna obulwadde bwe yamanya nti yabufuna n'ankaka lwampaka okubeera nange mu mbeera ez'obufumbo. Enkeera ssaawa nga 5 n'alyoka ngamba nti nakusiiza obulwadde. Bwe yamala okukiŋŋamba yabeerawo kewaka okumala nga wiiki n'atambula n'atusuulawo n'atambula n'agenda. Omwami wo ng'agamba nti yafuna obulwadde nga gw'oliwa? Mu budde bwe nali nafuna omulimu nga nkolera mbalala. Neera nga sinagenda kukola twali tafunamu obutakkaanya nga ewaka ajja bwawulira ayagala ayomba kulwana ava mu bbanga n'afuna obusungu obutakola ki butategeerekeka. Ne mwesonyiwa ate nga mu budde bwe nali tulina kiliniki mwe nali nga nkola n'asalawo n'aggalawo kiliniki ne mugamba embeera nga bwere budde bwonna obulamu bukyuka omulimu gwo ne guggwawo ani agenda otulabirira n'abaana bange. Kwe kusalawo ne mugamba nga bw'osazeewo okuggalawo kiliniki totutte empapula zange kangende nnoonya omulimu nsobole okutetenkanya obulamu bwange n'obw'abaana. Kiliniki ng'agiggalira ki? Yali ayagala okole? Ye yali agamba mbu ssente z'asuubira ze nnina omuwa si ze mmuwa. Ng'alinga agamba nti oba asuubira kukola 300 nze ne muwa 10 kati agabiri mba nnina we ngatadde. N'asawo n'agamba nti bizinesi ye kagiggalewo ninga amusodde kantuule waka. Ate mu kutuula ewaka era nga tatulabirira. Ne mugamba obulamu bukyuka nsazeewo kangende nnoonya omulimu nsobole okulabirira abaana bange kuba nange ng'omukyala tokola ki tondabirira. Kwe kufuna omulimu mu gavumenti ne bangaba embalala. Bwe bangaba embalala natambula ne ŋŋenda. Saasooka kumugamba kubanga twali tumaze emyezi nga 6 tetwogera tubeera mu nnyumba y'emu ne bw'omubuuza takuddamu nga buli muntu ali ku lulwe. Emyezi 6 nga tetwogera nga n'ekisenge twakyawula. Kati bwe nafuna omulimu ne ŋŋambako mulamu wange ekyembi mulamu oyo yafa n'amuyita n'amugamba n'amubulyamu embeera gye tuyisaamu ewaka n'amugamba lwaki waggalawo kiliniki omukyala wuuyo muzadde abaana enkeera omulimu gukuggwako anagenda okulabirira abaana. N'aŋŋamba nze kankikugambe mukyala we yafunye omulimu mu gavumenti era aŋŋambye nkugambe. N'amugamba nti alagawa nti agenda bamugabe embalala. Kye nakola yabeerawo ewaka nga wiiki emu budde bwe yali mulwadde ne mmala omujjanjaba. N'aŋŋamba naye Maria ndaba nga agenda okunoba ne mugamba sigenda kunoba naye nsazeewo embeera eri ewaka. Bukyanfumbirwa naawe 2007 obufumbo obutukuvu wafuuka omuntu omulala ekika kyo amaka ge ng'agafuulanga nti wakuzannyira. Mwali mumaze emyaka emeka nga temunaba kugenda mu bufumbo obutukuvu? Gyali twagattibwa mu bufumbo obutukuvu yali 2007 omwezi ogw'omusanvu twagattibwa mu kyaki. Naye nga temunagattibwa mwali mubadde mwenna kumala bbanga ki? Emyaka 5 twali tumaze naye. Kati ne mugamba okusinziira embeera ebaddewo obadde onyiiga olwana onkuba kugamba wakyuka mu mbeera si bwali ate nga famire ye ekulaga nti obudde bwonna yeyingira mu maka gange ne wemba nina ekintu kyenkoze tusakutuula tuteesenga omwami n'omukyala wabula famire ye ebiyingiramu oba ye neyeesitula n'agenda mu maka gye bamuzaala n'ababuulira embeera gye tulimu. Kati abanjagala abankwatibwako ekisa ne bankubira nti musawo tuwulidde kino lwaki wakoze kino ne mugamba tetwasobodde kutuula nga mwami na mukyala naye bw'aba asazeewo okugamba nti buli kimu ekifa mu maka asazeewo kigamba bataata be famire ebeemusalirawo kyannaku nnyo. Nembeerawo nga musiriikiridde simunyega naye nga yakyuka bw'aba avuddeeyo kakkana atuuse ayombye n'omubuuza kiki n'agamba nja kukuba nva maaso ne mugamba naye nga wakyuka lwaki ompisa bw'oti.
nga tanziramu abula nga asigala nga mukambwe. Omwami ono afuna obulwadde n'abaana akugamba yakusiza obulwadde kuba kati nga sinnagenda twali tetukwatagana okumala emyezi 6 buli muntu ali ku lulwe ne bombuuza takuddamu talina n'ekimu kyakola ki kyaleka waka neŋŋamba kamwesonyiwe kasita wendi ekinaba kiriwo kyetujja okukola ki kyetujja okulya kati we nafuna omulimu neŋŋenda embalala bankubira essimu nga mpawabidde waabwe nti musibye ebintu byonna mu nnyumba mbimazeemu banyina ne bankubira essimu abamu ne banvuma ne mbagamba tutemu entebe 2 ebitanda by'abaana 2 n'ebintu ebyange byokka era ndi ku mulimu nkolera mbalala kati mba ndi awo mala nga wiki namba maze okureportinga ku mulimu neŋŋamba kankomewo ewaka ngenda okutuuka ewaka nasanga omwami kufulu azikyusizza kufulu okuzikyusa kwekubira ku chairman ne mugamba chairman navawo waka neŋŋenda nenkola naye ntuuse kati zino weeks 2 ze wamala ku mulimu wali omukubira ku ssimu n'ombuliramu okuva mu maka muno nga tetwogera omuntu ng'ali ku lulwe teyina omwanya gamunene bombuuza nga takola ki nga takuddamu ate nga ebyawaka yagamba tayina n'ekimu kyayinza kukola ki tena n'ekimu kyayinza kukolawo kuba sinali nzijja mu kiliniki yajiggalawo nesawa neŋŋamba kankole ki kantandika obulamu kati wiiki yasooka bwe nakomawo nga mazeyo weeks 2 embalala nenzire waka ntuuka eminyondo bakoze eki bagikyusizza kwekubira ku chairman bwe nakubira chairman naŋŋamba nti tugezaako ofune abantu bakwano be boogerekokko naye kwe kutumya master ne muyita bwe namuyita namukubira ku simu naŋŋamba essimu akola ki agifuula bize kwe kusalawo ne tugulawo eri ennyumba entono ne tubeeramu bwe twabeeramu ngenda okulaba ng'akomyewo nga gulawo ennyumba ennene bwe yaggulawo nga nnyingira bwe nayingira nga yakola ki nga yafuluma teyadda nga wayisewo ennaku 3 ate nga mba muno okukola ki okuddayo okuba nkola ennaku 4 ewaka nembeerawo ennaku 4 kati bwagera ngenda ate ye bwakola ki ye bwayingira nensooka nembeerayo okumala wiiki 3 nga bwe mukubira ku simu naye bwe tukuba ku simu aba ayomba nga ŋŋamba ekyakujja ewaka gw'okimanye eyakutwala yaba akulabirira ne mugaa kale abaana kabakole ki abaana kabakubuuzeeko wafaayo okumuyingiza mby omulimu gwo gwe wafuna eri embalala gy'alabeyo alabe obulamu bw'olimu alabe byokola alabe wookolera saafaayo muyingizaamu kubanga engeri gye yaggalawo eddwaliro yagiggalawo mu mbeera mbi nnyo naŋŋamba nti ogenda kutuula ewaka osazeewo kunziza mabega onjavuwazza ate jjukira twali tetwogera myezi 6 ne bw'ofukamira n'omubuuza takuddamu nga ndi ku lwange nga naye ali ku ki nga naye ali ku lulwe kwe kusaawa neŋŋamba kantambule ŋŋende ntandika obulamu obuki ntandika obulamu obupya bw'ogamba nti kaŋŋende ntandika obulamu obupya bintu bibiri wali ogenda kukola oba wali otandise olugendo lw'okujja omusajja ono mu bulamu bwo ofuna omulimu gwo otandika obulamu bwo omwerabire kale kwalinga okufuna omulimu n'okulaba nti nsobola okwebeezaawo mu bulamu obw'emaaso nga taliiwo kubanga kyali nti twalinga ye yalinga yatubeezaawo ate nga n'omulimu gwali gumbeezaawo nga nsologa nti kanfunemukko kasente ate nga gaddewo eddwaliro neŋŋamba sijja kutuula waka kannoonye omulimu nsobole okwebeezaawo n'abaana bange kati omulemu katono nnyo tovaawo Amakaago ngewagiddwa Jolly Jazz same quality new look mu flavors ez'enjawulo mango n'endala nnyingi